Twala Kenya. District nga mulimu mayuge eno bwe tuli Bugiri ne Namayingo kati districts zino esatu ezeetooloddwa olubalama lwa ennyanja Nalubaale oba Lake Victoria nga yemu ku kitundu ekyanoonyerezebwako nga kisobola okubalamu ebinaazi bino. Embeera y'obudde nnungi nnyo, ettaka lyamala dda okwekennenyezebwa nga ddungi nnyo, era nga n'omusana ogwetaagisa kubanga ekirime kino kyetaaga embeera ey'omusana omwaka kyetaaga essaawa 12 nga kifuna omusana ogumala. Ebyo byonna embeera y'obudde eno yamala okunoonyerezebwako nga esaanidde era ng'ekigendererwa mu kyo kwe kugoba obwavu. Abasoga tulaga isanu kyawaire tweyagale mama twawaire tujja kuwona obwavu kyawaire tweyagale bambi omulungi ali kwa Wai Media nga oli kubona ndi kusanukira ku banange abasoga nga wuulira bino government ona kulwa leero evireyo yatongoza entegeka ey'okulima ekirime eky'ebinaazi mu bitundu by'ebusoga era nga project eno bakugitandikira mu districts isatu omuli Mayuge Namayingo ne Bugiri. Woowira bino tuli mu district eye Mayuge era abakulu okuva ministry ya agriculture abakungu abanene okuva mu government ngotereku n'abakulu okuva mu district eye Mayuge bambi leero ona kutulumaze wano mu bitundu eby'ebuwolya igombola eri obuwaya nga bakola emikolo egy'okutongoza bagabira abalimi Seedlings oba endokwa edda ekirime ekinaazi kibali kuba kifuna kiralo. Oh my god, batokobya itikulu n'omusogana asigalanga mwavu omusogana asigalanga mwavu banange baliko buli chairman wa block baitambo kwandi tuyambiro oyo wa stamina bana chawe nga wenkobye kawefube atandikire ku kyale ky'ebuwolya mu igoma ly'ebuwaya era abakulu batukobya ati ku mulundi guno omusogana asigala mu bwavu nga baleese ekirime eky'ekinazi mbu yenemyanga yenka era bambi abalimi basanufu abe Mayuge nga bakoba nti bamaze emyaka egisoba 10 nga balira government ati bana mutuletere ku ebinazi bana tuwira bana ifa abe kalangala bafunyemu ifo lwaki mwana tube mu bwavu lwaki tudagane bikado lwaki tudagane emwani lwaki tudagane idoma government yabanukwire era nga wenkobye ona kulalero ministry ya agriculture edese endokwa edisoba 10 nga bambi edeteire abalimi tukitegeireko nti abalimi abasoba 13 bamazairo okwewandisa era nga bali kujja kufuna bambi kundokwa dino ede kinazi nga wenkobaire ekinazi kino abakulu batukobye nti kifuna kiralo era nga bagire nga bakigezesa mu districts nga Buvuma district ye Kalangala era nga mbu abalimi oba abantu abeeruye eyo ebyenfuna byaibwe byeyongerako mbu tibalira bwavu ng'ebusoga obwavu baire nga butuliza olumololo. Ekirime kino gye kiva mu West Africa, Malaysia ne Indonesia kyekikozesebwa okugoba obwavu ensi ne zikulaakulana ne ziva mu bwavu ne zigaggawala. Kati wano mu Busoga region abalimi baawo babadde bettanira nnyo ebirime ebiriwo ne factories ziriwo okusinga bikajjo naye nga ekikajjo bw'oba okirimye obala nti bw'omala okukitema ate olinda emyaka omwaka omulala mulamba noddamu okola ki noddamu okukungula naye ekirime kino eky'ebinaazi kyo bwe kitandika okubala buli mwezi omulimi aba afuna ssente ate era nga azifunira ku akawunti ye.
abalimi bonna betusoose wano okuwandiisa bamaze dda okugulawo akawunti zaabwe era nga n'ensigo tutandika okugibawa nga tugibaweera ku looni eno ne babeera nga batandika okusasula oluvannyuma lw'emyaka 4 nga bakola ki nga balabirira ennimiro ne ssente ezirabirira ekirime kino zibaweebwa. Ekirime kino amakulu gaakyo nti kisobola okugoba obwavu omulimi bw'abanga akitaddeko amaanyi. Okusooka byonna aba afunye omulimu ogw'olubeerera kubanga omulimu gwe kulabirira bulabirizi kinazi nga kyo kimuwa buli mwezi asobola okuyingiza mu eka aba ayingiza emitwalo egisukka mu 5. Kati bw'oba olina yiika 5 omanya nti buli mwezi osuubira okufuna obukadde 2 nga zijja ku nkomerero yaki y'omwezi ekitali ku birime birala. Kakati twagenza okubaliriramu nga bwe tuba tunaasobola okusiguukulula obwavu mu bitundu nga bino mu Busoga, kino kyekirime kye tutunuulidde nti buli mulimi waakiri yandibadde asobola okulima wakati wa eka ng'alinnya waggulu kubanga pulojekiti eno yeewaddeyo okuwanirira abalimi okutuuka ku yiika 5 nga pulojekiti ekwataganira wamu ne Ministry of Agriculture ne IFAD ekitongole kyaffe ekya International Fund for Agricultural Development ekyatuwa okulaba nti kiwanirira ekirime kino wamu nga tukolaganira wamu ne bannaffe abagenda okuleeta ekyuma ekikamula butto wano aba Bidco already tumanyi nti erina factory ekamula butto ate era n'emusengejja kitongole kiri Jinja factory eri Jinja ekalangala already tulinayo factory 2 era district ezisinga kati obugagga mu Uganda Kalangala yekulembedde. Mayuge eno yasaba ekirime kino ekyokulima ebinaazi myaka nga 10 wabula gavumenti ebeire nga ekabeetegereza ebone embeera esikiriza ekirime kino eri ye Mayuge era nga abakulu okuva wa Ministry ya Agriculture era nga bakugu batukobeire ati bajja nga banonenkereza oluvannyuma bakizuula nti Mayuge yalinga ekirime kino ekyekinazi nga kisobola okubala bulungi. Bayogera ekigambo eky'olumuzungu kyebakola ati humidity embeera ey'obwire nungi olw'okuba nti Mayuge eri ku lubalama olw'Ennanda Victoria era nga bano batukobeera ati mu Busoga tibali kujja kuma ku Mayuge wabula bali kujja kukola entegeka eno okugitambuza ne mu district y'Edindi nga district y'Namayingo district y'Ebugiri mwedi bulungi ti district eno kwogera kudona eri ku Lake Shores eri ku lubalama lw'Ennanda Victoria era nga uwira abakulu batukobye nti embeera ey'obwire bambi esikiriza Wailupalam Wapalamu tree bambi okujja mu maiso bambi n'okubala ekisinze kusanusa Abasoga n'okubakobera nti mu yiika endala oluvannyuma olw'emyaka 4 nga osimbye ekinazi oba ebinazi nti omulimi asobola okuba nga buli mwezi asobola okufuna nga emitwalo 5 mu yiika endala ekitegeeza nti woba olimi acres 5 mu mwezi mulala omulimi asobola okufuna emiliyoni 2.5. Oh my God, tubona abalimi baidye mu bungi nga wenkobere abalimi abasoba 13 okuva mu districts okuva magombola 13 age Mayuge bamazero okweganisa abebukatobe abekityerera abekigandalo abebuwaya wow Wani Mayuge Town Council yonka ali kutegeera aye TD kubeyo TD Town Council tumobaita kali akulima aye amagombola ge Mayuge age mu byalo bamazaira nebyentako byeku bukaboli yona eyo abalimi bayidigano ku kyale kyebuwolya mwigawali eri obuwaya okufuna endokwa era nga batandise bambi okufuna endokwa era kati bali kubaga bugwe wabula bali kubasomesa olimoti ebinazi olimoti ekinazi era nga bambi basanufu yakyenda ulekiro ku mulundi guno kiri nti muntegeke eno gavumenti yeweereyo nti omulimi kyeri kumwenda kujasibwa itaka acres dona gavumenti kyeri kukwendako then bino ebyokukuwa endokwa bya gavumenti eri kubaga loan era nga eri kugaba loan ya ngesobozesa omulimi okulima acres nga 5 bali kubaga loan edesente okutereza ennimiro nga wenkobye endokwa dabwerere kyebali kwenda ku mulimi jasi labirira ebintu bya gavumenti ekole byabwerere labirira
okumala emyaka ena gisookerwako paka ebinazi bino ebinaakulira then oluvannyuma olw'emyaka ena otandika okungula ku ssente era nga tukitegeereku nti abalimi bano babona ebinazi bino gavumenti neri kujja okubitundanga ekikubadde is red market already akatale kaliwo gavumenti neri kujja kubitundanga then abalimi babasabye account numbers ko bali kujja okubateranga sente esente deiwe bali kujjanga okufunanga buli mwezi nga bamaze okukungula gavumenti eri kujja kubateranga ku account deiwe nedde sente done dalone de bali kuba loan de bali kuba okubasobozesa bambi okulabirira ebintu bino ndio gavumenti eri kubita ku account deiwe abasoga obwavu lero gavumenti etokobye mukulu nasigala mu bwavu yenenanga bwene yenenanga yenka mbalenga ni maduma nebitanda yenga ate ebintu ekibifuna ndikukuna emwani dona aye emwani dona kidigwa katale awana kidigwira katale tibiwewesi babanga tufiwa bufuirwa aye basomesa ekinaazi kino twabona nga katonda ajja akati atununulire tujja kwaki kugaigagala ng'abaana ife abekalangala bakwaki bagaigala kuba tuwulira nti kalangala wali kali kujayo kubayi bagaiga bevuga twenda kwevuga ku myaka gino gye tulimu nzenge emyaka mikulu ovuga ku ofuna driver yawe kubanga bano batukoba nti bene ebinazi bye babituuse n'abayita okubirona ate ati buli luvannyuma lwa mwezi olina okukola ki olina okunoga okukungula tusumbula nga tusobola kusomesa abaana endyambi byakibukirala kale ebinazi bino tulima kututegeere nga tubula oba tunafunamu ku akasente kale embeera ebeere tuliga bubi sannafe okusinziira bwe twasoma ekintu kino ne bwe tukisomesa okumala emyaka 13 era nekiida nekitutolako obulimba bwe batukobanga nti bali kutulimba tulina isuubi nti sinziira ku nfuna yekisuubirwamu tudda kufuna era tuganulwe n'abantu baffe baganulwe wabala okuva omwaka ogwa12 twatandikira ne Bulondo abo batandika okutukubamu ebituli babuzi kye bakola babuzi aibuti tise reality bana mwebale ino mwebalire irala aye bana tutemu amaani abatuseka bakole ki bagawumbeko aye nina isobe nti zena mu balimi abali kwira ku abana abatano ndakubamu kubanga ebina byamala okusima basaba ne banyenda kubagumya nti program eno eri very real era ife ngabe bwaya ngabe mayuge tuli ba mukisa okubanga program eno yaide mu kitundu kino twenda okusima abantu abakisaka okuva wala mwebaleyina nenda okusima muzeyima banda mungere yendawulo so embere tuweri nga wa media tuli mayuge okubona kuntekekena kuba Busoga n'abasoga bamaze ibanga nga balira obwavu mwidukira bulungi Busoga tube tulima bikado nga batoidi mukulima bikado wano ngezira wandi region etusinga wabula embere yebikado ejirengeriza Basoga amaziga nga wendogera wano ebikado byagwa nga tani endala buti eri ku mitwalo 16 ekikoba etate namba osobola okufuna mu milioni 4 emitwalo nga nkaga so wotakwa abatemi wotakwa kupangisa itaka biki ojobonanga embeera eyokufuna mu bikado ebirenge ekendeire emwani bakuba Basoga bali mu emwani edibere nebizibu ngebibuuka biki ngate abantu abasinga batema emwani basimba ebikado so abakugo okuva ministry ya agriculture bali tukoba ati obo oliawo ebinazi bisobola kubanga ni solution yebalese okuyamba ku Basoga okulwanisa obwavu Abasoga babalira ati wowe ife twabaki obwavu butulumye balese binazi bananga ndi kubakoba nti under national oil palm project ngogere ku nguudo saweno ba engineer ba NOP bagemagaye ba engineer ba district ye Mayuge bakoze survey enguudo dona we bali kujja okulima ebinazi bali kujja kudikola so nebye birungi byetukobye mama owebwaya byakobye nanti bongere project automatically dirikola ki
liri kuida nga chief administrative officer era nga obukulembeze bwa Mayuge. We are so grateful for that. Ekintu ekindi tuli kusiima bana okutandika n'omwaka ogwidda National Oil Palm Project Kawankobe Mbakobe nti yatuwaire eri kujja tuwa ssente emyaka 4. Esente edikola enguudo ediba kugula mu nnima edikujoba yamba ba traininga mu kulima ebinaazi n'okubirabirira bali kujja kutuyamba even in alternative livelihood nti abatajja kulima binaazi bona tibabule ku kyebakola ki kyebakola nimo mwena abalima ebinaazi mwena muli kujja bako n'ebintu byemukola ki byemukola. So I have been told that there is already 40,000 holes done. It is now my task to make sure seedlings start coming from tomorrow, from today up to the time all the 40,000 holes are planted. So everyone here who is a farmer, who has been lined, who has been hauled, is going to plant before June. And we shall give you training. The farmers, we shall take you to Kalangala. You are going to see the changes in Kalangala. Yogo bana itaka lyo bambi. Government yekwere sente dili wabwere loan. Olime ku ebinazi eri ku supporting omulimi paka ku eka 5. Era nga twidi mu myaka 4 onaba otandise okukongola vuba okuva harvestinga okukwiriramu batukemba buli mwezi mu eka endala osobola okufuna emitwalo 50. So obanga walima acres 5 kitegeza nti buli mwezi omulimi owe Mayuge, omulimi owe Bugiri, omulimi owe Namayingo onaba ofuna $2 n'emitwalo nga 5 entono atenga ekirime kino ky'ebinazi nga kitandise okukuwa kitambula paka mu myaka nga 18 baye kyatandika okukendera ku maani. So musoga ng'olina itaka oli ejo obwavu baire obukuluma osobola okugezaako ku bambi watandika project eno tubone Katonda asobola okubita mu baana abamiso ya agriculture oba oliawo obwavu bwafuuka olufumo. Ndi Yazid Yolisigira abakali ku subscribe, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Abasoga tulina isanu kya waire